mulezi waffe nanyini kutugabirira oyo Allah waffe akyatutuusa mu nsi nga tuli balamu. Tumusaba okusaasira kwe n'emirembe gye ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na ku bonna abanaatambulira mu nkola gye yajja nayo okutuusa Allah waffe lwalijjawo ensi eno. Mbalaamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, eyo endagaano bannabbi bonna gye bajjirako okutegeeza abantu abaddu babire ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kibayita kutya Allah kwe kuwangaala ng'ebintu by'okola Allah yakulagira obbikola, ng'era oyagala mpeera bw'anaaba akussa akuwejjana. Kibayita kutya Allah kwe kuleka ebyo ebinyiiza Allah, ng'era obireka yakugaanya obbikola, ng'era otidde nti bw'onaafa ayinza okkwokya. Kibayita okutya Allah. Kibayita kutya Allah kwe kumuweerezaayo omulimo nga gugwo, ng'omulimu ogwo Allah tiyagukutuma wabula osiimye mulimu ogwo ogumukolere ng'ate togukoze mulundi gumu. Ka an yashtaaku ala khidmatihi kama yashtaaku aljaa'i'u ila ta'amu wa sharab, ng'okubeerawo ng'owankawanka noga singa nfa n'envaawo abantu bagenda kunzijukiriranga ku ki, n'osalawo okoleyo ekintu oba omulimo gwonna, mulimo ogwo ne batandika n'ogwogerako nga bali mu kunaaza. Buli mwagere yeekebere onoonye. Emyaka gyegyo gy'olina toli mwana muto, singa Allah aleeta ajali n'ofa bagenda kusigala nga boogera kikuggwe banga lyomala nga toliiwo. Ayashtaaku ila khidmatihi, okulwana ennyo okubaako akantu koolekera Allah olw'ebyo ebingi Allah byakkoledde n'obuwangazi wakyakuwadde. Okayinayo? Khutuba yaffe olwaleero biidhini ta'ala egenda kutambulira ku mutwe ogugamba nti enneeyisa y'abantu ennaku zino mu nsi eyonoonese nnyo ekitagambika. Si baana bato, si bantu bakulu, si bakulembeze, si abakulemberwa, kibabeera abakyala, kibabeera abasajja. Ebintu ebitambula mu nsi bw'obitunuulira bw'oti ofuna okutya nti waliwo abamu nga bali ne bannaabwe nga tubali awantu awatali watuufu wa kubeera. Olina ekintu ky'olaba ku mawulire oba ky'olaba munno ng'akikoze oba nga bamuleese ku poliisi, n'ofuna okutya nti nnyinza okuba nga we tuli tuwangaala n'abantu nga tusaana kubeera nabo, obanga ggwe ali awakyamu kusinza ku nsi ebintu ebitambula. Olaba omwana nga muto myezi 8 ne bamuleeta ng'omwana oyo afudde naye ng'alimu emisumaali 12. Niwe bunya nti emisumaali gino omwana yagifuniddewa. Waliwo embwa eyazze n'etandika okukomerera emisumaali nga si muntu munne, ng'ekintu ekyakoleddwa muntu munne oluusi amuzaala. Olaba omuddu gwe bamuleese mu ddwaliro omwana muto naye ng'omuddu yabayingiridde, omuddu n'atema omwana wa pifo, n'atema omulema, n'atema nnyinimu, n'atema omukozi, bonna n'aleka ng'abakutudde amagulu n'agenda. Bagenza omuleeta omuddu ng'agamba ekigambo eki, nsaba bansonyiwe. Olaba bukeere nti omuddu n'obonaabona n'essente ez'ekivubuka ze mweyiiya, n'obukuŋŋaanya obusente obutali bwangu, n'ofuna miliyoni 6 n'oyanjulira munno chairman ku mulimo noga chairman sente nazofunye ez'okuwasa n'akuwerekera ne mugenda eyishaka ng'ogenze kuwasa naye ng'ogenze kuleeta lumbe. Eyo ensi we tuli kati
olwaleero oyinza okusiŋŋaana embwa n'otadduka sawa 8 ez'ekiro, naye okusiŋŋaana omuntu munno ne bw'aba alina ekirevu ng'era kirimu n'envi n'omulaba essaawa 9 ng'alina ku nnyumba yeetooloola akuba essimu ne bw'aba mukulu wa ttwale nga yambadde ejjubba ofubutuka, ate oyinza okulaba embizzi n'otadduka. Ketambudde ku 9 enoonya kyakulya, naye ate omukulu w'ettwale ofuna okutya kyasaawa zino 9 n'ejjubba kikyakola awo odduka. Kale neeyisa abantu be tuli nabo mu nsi olwaleero ebintu bye bakola, olabira ddala nga waliwo ekizibu, eitha okubanga waliwo abamu nga we bali wakyamu, obanga Allah alina kujjawo abantu abatuufu alekewo abonoonefu. Ebitambula olina ekyambo ky'owa social media nga toyagala kubikula simu nga waliwo omwana asoma ng'ayogera ebyo minisita mulamba oba ng'ayogera ebyo alina ekifo kinene mu ggwanga, naye ng'ali live eddakiika 8 ali mu kuwemula akozesa ebigambo ebinene ebitambadde. Eyo ensi mwe tuli. Abantu beekola bye baagala, byonna by'owulira ebinene n'ebitono, laylatan wa naharan. Ebyembagamba ebikolebwa ebinene ebitanyuma bikolebwa ekiro, bikolebwa emisana. Osiŋŋaana omwana muto, mwana wa myaka 3 ng'oli amukwatidde essimu, omwana oyo ali mu kuwemula. Kana kato ka myaka 3 n'osiŋŋaana omujjega musajja mukulu akwatidde omwana essimu ali mu kuwemula, ng'era bafolowa abali okubagenda mu 10+ bali mu kuseka, bawulira omwana omutaayi awemula, bibanyumira. Kaakati ebigambo ebyo n'ebirala bingi. Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lumu yajja mu masjidi nga bwenzize wano n'agamba abasiraamu, tinabadde mu nnyumba yange, Jibuliiru najja wensula n'ampita erinnya lyange n'atampita mubaka, n'abako ebigambo byannaamidde, naye ebigambo ebyo byammwe, ekindeese nzembawo obubaka obwo. Naga Jibuliiru yazze n'ankwata ku kibegaabega n'aŋŋamba nti ishi ma shi'ita, n'aŋŋamba nti Allah waakugambye wangaala nga bw'oyagala, ne fa innaka mayitu, essaawa yonna bagenda kukunaaza. Eyo statement bw'ogizza kumwetegeeza nti mwekole bye mwagala tovunaanwa, gwe wangaala nga bw'oyagala, naye olunaku lujja mu nnaku balina okukusika awantu bakuteeke mu ttaka, ne bw'oliba oli London, ne bw'oliba oli mukulembeze, ne bw'oliba oli mugagga. Kati wangala nga bw'oyagala, mumwekole byonna by'olaba nti binyuma okukola. N'olaba omukyala si mwana muto ng'ayambadde kasikaati nga n'ennika temuli, olina abaana bakulu ba senior 4, emyaka gyo gy'olina 6, ki ky'olaga ekyo? Yenna oyiise. Gwe kennyini bw'ogenda mu mmere okukkiriza nti oyingidde emyaka 6, naye amabeere ago g'otambuza nga gali bweru, ki ky'oyagala? Kati mwangale nga bwe mwagala. N'olaba omusajja mukulu myaka 8, mawulire ne gamuleeta nga baga nti omwana ono mwana wa neighbor yafunye olubuto, n'otunulira omuzeeyi myaka 8, n'olaba omwana emyaka 15.
watandika obwenzi mu Obote 1 noyenda Obote 2 Idi Amin oli mu bwenzi ono omuzeeyi atukalaze emyaka 30 oli mu bwenzi ezenvi oyinza kwenda kumbwa ofuna amagezi kati mwekole bye mwagala tovunaano kola naye olunaku lujja mu nnaku bagenda kunaaza bwe banaakujja bwe bakujja ne bakuteeka mu ssanda satadhkuruuna ma aqulu lakum lwojja okumanya nti wa Allah si wangu. Kati omulembe guno abantu bekoze ebintu bingi gavumenti yammwe ebatwala olwaleero olaba nga basobola okukola buli kiroyo kyeswaza mu parliamenti nga tebaagala kumanya nti netteeka tugenda tudiisaawo tutya tebaagala kumanya naye nga byonna bimu ebyekyeya abantu bebeekola ebyo kusobola kubeerawo ng'eggwanga talita mu amagezi gabagamba nti buli omu wooli awo ogenda kubeerawo mpaka enkomerere kusanga awo n'oteebuuza mmwe abataasoma abajjega maama wo yafa oli mwana muto oli musajja mukulu kikyakola awo weyagenda naawe wodda kati isma shiita muwangale mu nsi nga mwekola bye mwagala ne fa innaka mayitu balina banaaza omuntu wakolera ddala ekintu ng'akimanyi kino ekintu ne maama wange n'akirabako abamaziga naye ng'akikoze tafaayo ojjawo obuvumu obukwata mukazi wo omuzimbire amaka gali mu miliyoni 600 omuwe mu mmotoka nga maama wakuzaala talina wadde ennyumba mwasula gw'olaba nga ebintu bimwekola byo mu magezi mu nsi binyuma era batwale mayite wamwe mu kyalo nga balinga abagenza okuziika mu ttale naye nga bakujja mu maka ku ntebe agali mu miliyoni 600 mutegeera bulungi ogerageranya mukazi wo ku nnyoko era ofe batwale abaana mu kyalo wa jjajja waabwe ng'omukyalo ono abaana amaze obbagoba ogerageranya mukazi wo ku maama wo n'abamutwalabyeko nga mubakuba n'ovuma nnyoko n'okola oti osobola okukwata mutabani wo mwana muto n'omusasulira emitwalo 20 agende ku tripu agenze kulambula bisolo n'otafaayo kunoonyereza mwana wa muganda wo sisita wo ali ku ddwaliro mulwadde ali myezi 2 ensi abantu byemwekola nenneeyisa gye mweyisaamu tenyuma ne Muhammadi yagamba nti Jibuliru yamugamba nti isma shi'ita wekola byoyagala tovunaanwa ne fa innaka mayitu buli kyonna kyemutaalo ekitambula wano ku nsi kirina akaseera kakyakagere lwe banaakugjawo ne bakutwala mu kifo ekirala lujja okukira nti lujja ebintu bye tukola si birungi oba awantu we tuli tubadde walungi yamuwa ensonga ey'okubiri naga nti i'mal ma shi'ita Muhammad kola byoyagala ne fa innahu majziyun bihi buli kyosaako engalo balina okuyita mu maaso ga Allah okyogerere kinene oba kitono waman ya'mal mithqalan dharratin khayra yara waman ya'mal mithqala dharratin sharra yara alikoleyo akantu nga katono nga kalungi bwanaafe wa Allah gye kali n'oyo alikoleyo akantu nga kabi nga katono bonaafa nawe gye kali kati mukole bye mwagala n'otabaamu nsonyi na kutya
n'olabira ddala ng'ekintu ky'olina kibbe naye n'oguma n'onywera. Allah yaleeta ssuula special mu Qur'ani ng'essuula eyo aya ezisinga ezirimu zonna zizze ebbagaana buli azaamaanya. Ekintu ekitali kikyo tekibeera mu nsawo kuweza ddakiika 10. Ne waman ghalla yenna alibuza ekintu kyonna ata biha yauma alqiyama liman ghalla biha. Olunaku lw'enkomero Allah tuyita ayagala kujja nga weetisse ekintu kyewabuza. Temukanika mu motoka, muddu najja n'okebera mu motoka ye yonna n'omugamba nti munnange haabu zaafudde, n'akwata bya haabu bitya n'abisasula, n'akuuza ssente z'obukozi zo mmeka nazo n'azikuwa, n'oddira ebikadde byennyini n'obizzaamu. Yoga emmotoka yakutwala nkya, oli mu Kampala ozungu ovuga eyo, emmotoka n'aginona omubbya haabu ate omuggyeko omusaala. Ebyuma ebyo by'obuzaabuzizza ku lunaku lw'enkomerero Allah akwagala ojje ng'obikutte. Kati i'malu ma shi'ta, mukole bye mwagala. Gwe teweewuunya emyaka gy'olina, amazambi g'olina ge weetisse osinga nnyo kakuzaala. Wakola kino n'okola kiri n'okola kiri, gwe kennyini bw'obiteeka ku minzaani bw'oti n'onyumizaamu nnyoko yeekanga, ega mwana wange ndi mwonoonefu naye ate oli mu kiti kikyo, akunyumiza ebyo nnyoko yatandika obwenzi obote 1 naye atya sayidi eyakatandika okwenda ku bamalaaya. Kati i'malu ma shi'ta, mukole bye mwagala. Mu sura eyitibwa Nisa Allah yagamba nti waman yaksibu khati'ata au ithma fa innama yaksibuha ala nafsihi. Yenna alikola akantu mu nsi nga kabi naye nga katono, kazambi katono, oba n'akola ezambi nga ddene, fa innama yaksibuhu ala nafsihi, amazambi ago sigawandika ku muganda we ngateeka ku ye. Kati enneeyisa y'abantu ennaku zino ekyuse nnyo. Allah ayogera kino, abantu boogera kino. Allah alagira kino, ensi eragira kino. Nga mulinga ababiisanya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Abasajja mwegendereze nnyo ebitonde bye bayita abakyala. Muleme kulowooza nti buli mu kyonna kyeru ekirina amahipsi, bakirina abaviiri, kiwanvu ng'ekinalwanda nti bakiwasa. Nammwe abakyala mulekeero okuvuna leero, si buli musajja ayambala empale nti bamufumbirwa. Naye ng'omuteeko omunene mwegendereza abakazi, musale sipiidi ku bakazi, muve ku bakazi. Mubere beegendereza nnyo ekitagambika, kubanga eyabatonda abamanyi obbasinga. Oyo amutonda amugyamu Adamu tewaliyo, yasooka kutonda Adamu alayhi salatu wassalamu, oyo mwajja omukazi. Kati amumanyi, alina byamumanyiiko gwe byotamanyi. Ye yamuwa ekitiibwa kye mulaba mu Qur'ani. Ega yenna azaalibwa ozaalibwa mukazi. Kyaka nti wa walidin wama walad, mbalayira omukazi n'omwana gwazaala. Amanyi obuzibu bw'ayitamu mu kuzaala, amanyi bye yeerekereza. Ebyo byonna byamumanyiiko. Ebizibu ebiri mu mukazi yabikugamba. Naga musale sipiidi ku bakazi. Oyo akunyumiza Allah subhanahu wa ta'ala. Genda mu sura Taghabun. Okulaga ensonga gy'agenda okukulabula ku mukazi nti ekaabya amaziga nzibu, yakozesa ennyukuta ya kwita. Eyo ya
mulimi oluwarabu bagita harufu nida nga bwolaba omuddu ng'ali wala okowoola oba omuntu ng'ali mu banne okufuna atentiivu eyo omugjawo omuteeka awantu. Allah yakozesa ennyukuta ng'alina baayogeraganya nabo abalabula ku kitonde kye bayita ekikazi ekyo yakijja mu Adamu mwe temwaliyo eyo fotokopi ya musajja nagamba nti ya ayuha alladhina amanu basajja mmwe abakkiriza mwe basajja mmwe eyo ye yakuyita abange mmwe n'aleeta ennyukuta endala nayo nga nzibu yagamba nti inna min azwajikum eyo inna harfu tawkidu kule ennyukuta zakoze mu sitemu ayeeyo yaga ennyukuta ekakasa nsonga buli lwajogera kyagenda okukugamba bakikakasa yaga nti inna min azwajikum abakyala abasinga mu nsi bemuwasa wa auladikum n'abaana ababavaamu aduwa lakum abasinga balabe. Ekigambo aduwu yakikozawo ku sitaani taddanga mukireeta. Abakyala bemugwiramu nga mwagala kugenda kuwasa owase wiiki emu ogobe wiiki bbiri ogobe owase mugenda muwoowa yo kabaale yo ishaka yagala buli ggwanga ditesiti nga diwulira era nti inna min azwajikum abakyala bemufiirako abo wa auladikum n'abaana be bayonsa. Kubanga omukyala bw'abeera nga mubbi n'ayonsa omwana ono afuna ku musayi gw'ekibbi aguyonsa mu mabeere ye ridaawa. Mukyala babaamu obutemu n'akuyonseza omwana bamuyonsezza obutemu. Mukyala babaamu obwenzi n'ayonsa omwana amutaddemu obwenzi ye ridaawa. Musaayi guno ogw'okuyonka gwafulira mu mata gwina impact nnene ku mwana. Aga nti aduwwan lakum aba ababiri balabe bammwe. Bwe yamala n'aleeta ate ebigambo bisatu aga nti fahdharuhum mubeere beegendereza. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Bw'osalawo okwewaayo okwesaddaaka okumira pinu genda owase yakunyumiza byali mu ggulu Allah subhanahu wa ta'ala. Okuŋŋaanyiza obusente bwakina ku miliyoni 8 emyaka 9 laba otwala abantu bonna e Kampala bamalayo batwala e Kabaale genda oleeta omboko y'omunalwanda badde wakamuleeta omwezi gumu basanga Saidi mu nnyumba ng'afudde. Ega bw'osalawo okumira pinu genda omuleete oyo amukunyumiza ali mu ggulu amumanyi. Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ku bukwata mpola n'empisa n'eddembe Allah lyamutenda ebitonde ebyo byamulalula omutwe n'atunula bw'ati nga kyazzaako takimanyi n'ennyumba n'emulema okusulamu n'agenda ebweru. Umaru yamala kujja n'abuuza muwala waayitibwa Hafsa n'amugamba nti baawo nabbi waffe aliwa? N'agamba nti olwaleero alabika asiimye asule ebweru. Wenda okusiima osula ebweru? Umaru n'ajja n'alaba omubaka era atudde mu kintu nga bwe mulaba ebintu by'entende bino biva ku nsansa ebinene nga nabbi akitudde wakati bw'ati ennaku emutta. Umaru kwe kusaba edduwa n'agamba Allah nsaba ompa ekibuuzo essaawa eno nga bwe nkibuuza omusajja ono aseka ave mu nnaku gy'alimu. Allah yamuwa ekibuuzo era bonna abasinga abamanyi bwebagambira nti wabakubaayo nabbi mulala mwene ensi yali Umar ibn Khattab kubanga yasaba ensonga awo wennyini Allah n'agimuwa. Yagamba omubaka sallallahu alayhi wa sallam nti ya Rasulallah
kano kola banzize nnyina ensonga endeese mu bwangu gyenjagala okukubuuza nzireyo. Namulwa ntya singa abakyala bampeekapeeka ebintu ebyakumukumu nga sibiina? Ompa magezi kinkole ki? Mukazi ayinza okuteeka mu katu, ayagala kino ayagala kino ayagala kino, namukazi sente tewali, nagafulumya ebinnyo, noganywa obutwanvira omukazi. Nga n'abamu mukola nabo muvudde ku dduuka teri wadde 10, yagaza hani watombasa zigenda waffe zamakanga tadde, yoga nawasa shaitwa nawasa kikino, oyina ebbanja ku banka mukola musasula, naye agambye alina okugenda ku weekend ku mukolo ewaabwe oba oyagala batayagala, noli akamuguluza kutte. Kati Umaru abuuza nti singa abakyala bampeekapeeka ebintu nga sina kyakukola nkole ki? Nga kyennyini ekituuziza omubaka awo balina ebintu byebamusabye nga tabiraba n'abaviira akomye. Aga oba tobiina genda. Bw'abadde wa Aisha byamusabye, bwazzeewo ne byayogera n'amanya nti lino kkobaane kambate olwaleero. Allah bw'alaba embeera eyo nga bw'ogiraba yaleeta aya special n'aziteeka mu sura eyitibwa tahrim. Abalabule mmwe naga abakyala mmwe ebintu byemukoze byonna mbitegedde. Muhammadi omuntu akulidde olukwo olukwonoona abadde Aisha. Yagenze n'agamba munne kino, n'agamba kusabe kino, oyo abadde mu maaso w'okukola olukwe. Era nabbi olwajja mu maaso ga Aisha gwe yatuukiramu, Aisha namugamba nti man ambaaka haadha, ebigambo ebyo bijja obyonyumya. Naga nabbaani al-alimu al-khabir, Allah ali mu ggulu byonna bimbuulidde. Kati kino kikugamba Allah agambye nti wa intadahara alayhi, bwe musalawo okgenda mu maaso nga munnyonoona, mutambuze ebigambo mu bantu, nywedde haramu kubanga alina omubisi gwe yanywa, bagenda bamuwonoona wanavaawo. Bwe mubitambuza nga munnyonoona nga benywedde haramu, Allah agambye abagobye mugende. Ate ngambye agenda kumpa abawala embeerera, agenda kumpa omukyala omukulu, agenda kumpa omukyala asiiba. Oyo abagoba ali mu ggulu agoba abakyala bamubaka. Gwosobola omukazi alina ebizibu n'ebikamu Allah bye yamukwekamu gwe byotasobola kumanya. Allah lumu yamwogerako ekigambo kyewe yaga nti inna kaida kunna adhim. Oyo bw'aba alina mission tapapa, ebintu byabitegekera obudde, naye sitaani talina makulu, enkwe zaayo nnafu bwe ziti. Era omukazi nga n'akola ekintu ayinza okukipulaninga ng'ali mu senior 1, kyalikola emyaka 6 mu maaso. Mukyala yeegomba Range Rover ng'asoma P7, n'atandika okuzunga abasajja abamu 40 paka ng'afunye gw'ajjako Range Rover. Ega saabagamba sigifunye naye ng'ekirooto kya myaka 30 emabega. Oyo ayinza okukuubya n'ayita mu kaaba n'oloba, geza okuddeka ng'ali mu maziga. Naye ng'olina ekintu kyewamugambye nti gambye saagala kgenda ku mbaga, togeza n'ovaayo wakaawo. Ogenza okudda nga yagenze ku mbaga n'oyingira mu nnyumba ne ziwera ssaawa 6 nga tannadda. Bw'akomyewo n'abuuza abaana nti n'embwa yazze, anga tugamba taata nti kati Saara nnyina okuba omugezi, eno embwa tugenda kuvaawo olwaleero. Bwayingire n'akaba amaziga, tonnamunye kati gamona ki, n'atukira mu maziga. Ogenda okuloba okwebuuzisa, oze oli mulwadde, ani biwanvu, ani mpamu obudde biwanvu. N'atandika okukaaba lizinga ssaawa 7 ng'akaaba amaziga. Nomuza nti oze oli mulwadde, naye hani otegeere bulungi, hani nembeera ku mukolo naye nkuba simu misikolo 9, hani ng'omutwe gunzita, hani n'otabaamu magezi gannona ku mbaga. Ino gannyabo nakutumye eyo,
hani nziramu bulungi nze ndi mu bulamu bwo oluba olwagenda okujja ku mulamwa gw'obutayombera kuzunga akugemye osule bulungi gani nja kutereera webake okujjawo kireeta okumuyombesa ayise mu mazzi gakkaaba abalina enkwe enzibu ayinza okukyaza boyfriend n'amuyita mwana wa muganda we n'okwata ne ssente n'ozireka ewaka balabirire mwana wa muganda we mwezisewo bbaawo okubiri ebitonde bizibu obuzibu obubirimu Allah yabateekamu ekinyama ekitta inna min azwajikum abamu mu bakyala abo be muwasa abasinga balimu ekinyama ekitta si bonna era nti inna min abamu mu bakazi be muwasa balimu ekinyama ekitta bw'omukuba oluyawabi ajja ne jambiya akwata omwana wa mujjawo nga bamuzadde eggulo n'amukwatira amazzi nga gatokota n'amutta akwata ekyano kya myezi 6 n'akiwa emisumaali 9 mu mutwe gwe kennyini akuwa obutwa nga ali mu azikaali wakatuuka tonnakola nsonga neji naga nti hani akatunda tokalaba wabula emwenzeeko musale subiri ku bakazi mwekoze ebintu bingi mwene ensi n'otuuka ekiseera omukazi omumuteeka ku levu etalabawo na maama wo bye mwekola ebyo mugenda kubisasulira mama unaasirika naga ndi mwana namuvaako kati i'mal ma shi'ta nefa innahu majziyun bihi mukole bye mwagala ne buli kyosaako engalo mu fayiro Allah yagala gwe aqulu ma tasma'un astaghfiruhu wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul majid نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له tuli ku mutwe ogugamba nti abantu mu nsi beekoze ebintu bingi ne batuuka n'okulowooza nti oba Allah subhanahu wa ta'ala tabaliiko buli kyonna ky'omanyi nti kiswaza kiri mu nsi muno bikolebwa abakazi bikolebwa abasajja bikolebwa abakulembeze bikolebwa abantu abakulembera buli muteeko ne wala yahsabanna anna allaha ghafiran temufunayo endowooza nti Allah mugayaavu tabimanyi Allahu sabir Allah mugumiikiriza naye tava ku nsonga abimanyi bwegenda ng'okuba tooki mu buli muteeko ogwenda bitambula mu nsi olwalina abasajja ebintu bye mwekola ku bakazi owulira ensonga wa imaamu nolyawo namanyi gakuwedde olina omukazi olinamu abaana 4 ne nooveewako okumala ennaku 3 nga toliiyo naye nga abantu bakola mu tawuni mwoli otambula abaana abo balyaki n'okwata omutwalo mulama n'ogenda kukupa mbeera ku mmamba awo kukupa awo ne bakuwa emmamba ya mutwalo mulama omuntu alimu amagezi n'okwata 10 zo wa boda zitwala ewaka neggwoomiza emmamba omutwalo mulama omuntu ogwo era mugenda mwewana nti nze yingi nga bwenkola bwe mmira genda omira omuliro gwo nerinda Allah subhanahu wa ala almawludu lahu yenna yawasa omukyala abaana mbavunaana ku musajja rizquhun kugenda baliisa wa kaswatuhun n'okubambaza gwe booli abakyala mubakuba ne baleeta omukyala alina ng'alungudde bw'ati alemadde ninga yamukubya kunuma wali atambula ebikolwa ebyo n'ebirala bingi Allah abimanyi mulabe ebisiyaga sawa ina parliament ejjo bateeseza bagenda kuleeta festival endala egenda okudda ejjinja erisiyaga bakunga abantu bagende
basomesebwa ebintu ebyo ninga Allah muggulu abiraba n'asirika. Embwa tasobola kuteeka bwerere bwayo mu kabina ka mbwa ginnaayo, eyo nsolo. Naye ate gwe omuntu alina amagezi n'oteeka obwerere bwawantu awayita empitambi nga n'embizzi tesobola kukikola. Embwa tesobola kwebaka ku ndiga, naye ate gwe tosobola kubeera na ndiga kumala myezi ena nga togyebaseeko. A antum ashaddu khalqan am samaa'i banaaha, mwewulira maanyi ge mangi oba mujooga bujoozi Allah nga mwagala akole kyayagala? Abantu beekoze ebintu bingi, Allah n'asirika. Era omuddu alibba ettaka n'ateekawo abamujulira mu bubbi obwo. For example, muddu ogeza n'obba poloti n'ogula chairman n'ogula OC n'omulamuzi, ne basala omusango nga yabbiddwako ettaka, alina kugenda kitale myezi ena. N'ozimba ate nga oli mubbi. Era nti omuddu yenna alikola ekyo kwena ensi, laha la'natu min Allah, ni wali bafiiridde Makka yaga ojja mu maaso ga Allah ng'oliko ekikolimbo special. Lwaki? liman baddara man nara al-arda mal'una alayhi, yenna abba ettaka lya munne aliko ekikolimbo wa Allah. Temulimu na poloti wagibba ne chairman n'omugula nebikomaawo. Kati ensi mwakoze ebintu bingi. Allah n'asirika. Muhammad bamugambye ekyokusatu nti Allah wakugambye wahabibu ma shi'ita ne fa innahu mufaraqatun. Obeera n'abantu mu nsi nga muli bangi, naye olunaku lwebakunaaza ogenda bwoti. Amazambi agasinga ge muli abantu ge bakola bagakolera mu gurupu. Era kizibu nnyo okusiŋŋaana abaana abalaba emipiira ng'aliyo yekka. Ne boogera ku betingi zaabwe zo babetingira, kubanga tojja kusobola kutegeera bikwata ku ttiimu eno nga tomuwuzizza ku munno kugisiba. Nogakawalya buzasipo muteekemu nti buzafu tekyakola over ojjamu. Ate kagulire teekamu. Intatukwana ayita intatukuteekamu. Ate Barcelona teekamu. Akuyambako ttiimu ezo z'osiba ye gurupu. Muyambagana. Era omwana ajjayo 2-6-2-9 nga buli kyamala okuyita mwakiwa munne, ita mweno entatuku ogwoyise, Buzaspo noyoyise, ate Baso noyoyise, Bayer Leverkusen oyoyise, Real Madrid oyoyise, entatuku noyoyise, Chelsea oyojjamu. Lisiiti ozitamu naye banno. Kati bagamba Muhammad nti wahabibu ma shi'ita, wangala n'abantu abo ne fa innahu mufaraqatun, lwe bakunaaza teryakuwerekera no kyobeera ngo kimanyi, so nga muyambagana mu kuyimirizawo amazambi ago. Ekisembayo namugamba nti inna sharafa almu'min qiyamihi billayl wa a'izzuhu al-ightinaa'uhu. Yenna ayagala okufuna ebitiibwa ewa Allah, nga mwagala okuba n'ekitiibwa mutuke mu maaso ge ng'oli wa kitiibwa, yaga mwemanyiza okusaala ekiro nga abantu beebase. Ate mmwe abaagala okufuna ekitiibwa mu bantu muve ku maali y'abantu olwakodde ebintu ebi. Yaga yagala ekitiibwa ewa Allah, musaaleko ng'abantu beebase ekiro. Ate gwe ayagala ekitiibwa mu bantu, va ku bintu by'abantu. Bw'oba toyagala bende ku mukazi wo, va ku muka musajja. Bw'oba toyagala bende ku baana bo, va ku baana b'abantu. Bw'oba toyagala bende ku nnyoko, muve mu kwenda ku bakazi abakulu. Kyoyagala omala kikolerera Allah n'alyoka akikuwa.
nga mwagala ekitiibwa mwene ensi emaali etaliyo gyerekereze. Muddu yagenda n'awasa omukazi wamuwerekera ne bamusaba amahale nga muddiro mwoli. Lwaki osaba ennamba y'omukazi w'oyo? Bw'oyagala omwana oyo akuwa ekitiibwa va ku mukazi we, va ku bintu bye. Ne bw'eriba emaali ya muddu atali musiraamu, va ku maali y'abantu. Mujjemu enjogera y'obwononefu egamba nti riziki y'abatali basiraamu eyitibwa riziki makusumu, bwe Allah agisula nga nkuba. Osiŋŋaane emaali ya Pito oyo olw'obukodo ogende, takeerangako nkya kukola maali kuteerawo kubba. Ogwo musaayinga gwe mu maaso ga Allah muvunaanwa ekintu eki, muve ku maali y'abantu. Bw'oba tosobola ejjira nga togironda, ne bw'osiŋŋaana bbando gibuuke ng'omulalu. Bw'oba onaagira nga gijjeewo, muve ku maali y'abantu. Nga mwagala ebitiibwa gye tugenda musaaleko ekiro. Mulekere okwebuzaabuliza mu mizikiti obudde bwonna. Abamu nga muzzeemu nga bambega mulina bye muketta. Bw'oba oyagala kwogeraganya naye ebiriyo, jangu ekiro ng'abantu beebase. Mwogeraganye mugambe nti ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiithu asluh li sha'nu kullu wala taqlni ala nafsi tarfat al-ayn. Allah gwe mulamu ateebaka, ensonga zonna weemalirira weeyamba bw'omu, ebizibu byange byonna obimanyi, tonzijangako liiso wadde olutemya lw'eriiso bwe luti. Allah nsaba ofune mu nsonga zange. Ekyo kimugambe ng'abantu beebase, muve mu lujjudde. Abantu basaala essola z'emisana nga balina ebigendererwa. Ebigambo ebyo n'ebirala bingi. Bw'oba obiwulidde bijje ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, obyeteekeko, biteeke mu makaago. Obuuze nti bw'aba oyo yennyini yatusomesa abakazi ate yakaaba n'abakazi nzaani? Oleme kugwirana ng'olowooza buli kyeru balina kiwasa. Oleme kuggwamu muntu butono ng'omukazi aza ti omukazi aye musajja ayambala empale balina omumufumbirwa. Mulimu ebitonde ebimu nga si birungi, ng'olina kunoonya Allah kikyayogera ku kino n'olyoka okola. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة المرسلين. وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. وربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة